عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. twebaza Allah jalla jalaluhu atuwangaziza n'atutuusa eddakiika eno nga tukyali balamu. Tusaba Allah jalla jalaluhu atuwa obulungi obuli mu kiro kye tuyingidde, atutaasa obubi obukirimu, innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Omu ku batabi'i ayitibwa Hasan al-Basri yali ava mu ggwanga erya Iraq eriyitibwa Basra, ewa ekitundu ekiyitibwa Basra mu Iraq. Hasan al-Basri kitaawe yasenguka n'ava e Iraq n'agenda e Madina, naye yayagala nnyo okubaako n'akakwate konna akeekuusa ku mutanda oba ku nnyumba y'omutanda sallallahu alaihi wasallam. Maama we bwe batuuka naye, watuuka e Madina yanoonya omukyala n'awasa. Bamaliza okuwasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah wamujjulula, akwata mukyala we amugamba nti mukyala wange tabeera wala nnyo n'amaka ganeena, amaka ga Ummu Salama. Amugamba njagala jjenga ayambengako ku mirimu egyawaka mu maka ga mutume, era omukyala oyo yajjangawo. Allah jalla jalaaluhu abawa ezzadde ery'omwana oyo eyali omubereberye, ne bamutuma erinnya Hasan. Wabula mulimu ku bintu ebikulu ennyo mu ddiini yaffe era ebyategeerwa abo abaatukulembera okutegeera obukulu bw'eddiini y'Obuyisiraamu, baafubanga nnyo okulaba nti bakiipinga roots zaabwe n'ezzadde lyabwe, nga endyo zaabwe tezibula, kubanga mu bintu ebyaleeta eddiini yaffe n'ey'Obusiraamu kwe kuuma endyo z'abantu. Kati omwana ono wazaalibwa mu Madiina, kitaawe yamanya nti we tutaateekewo kakwate kalaga nti omwana ono si munnamadiina era si muwarabu w'e Madiina, omusaayi gwe gujja kubula. Ne bamwongerako erinnya Al-Basri oba Al-Basr. Hasani ava e Basra, ng'olwe wanaagamba nti munnabutambala, munnakyaggwe, munnakayunga, okutegeera gy'okola ki, gy'osibuka. Kati yayongerako ekigambo ekyo eritali linnya, era yebadde ng'enkola y'abamanyi abaatukulembera. Olunaku olwaleero w'oyogera ekigambo Bukhari oba erinnya Bukhari, buli omu ategeera omumanyi waaki wa hadith. N'erinnya Bukhari si linnya lya at all, wabula ekifo mwava kiyitibwa Al-Bukhari. Amannya ge tekuliiko linnya nti Bukhari, wabula oli wanaagamba nti munnasingo, munnamasaka, okusobola okukuuma traces z'omuntu ono nga tukyasobola okumutracinga mpaka obuvo bwe gye buli. Kyova olaba abantu abaateeka amaanyi mu slave trade, mu kutunda abaddu n'okutunda abantu, baafubanga nnyo okulaba nti babuza trace y'omuntu ono nga tokyasobola kutegeera wa gye wava. Era leero mu ggwanga, mawanga ag'Abawarabu, abaana abo gye bali n'abantu abo nga basajja bakulu, era babayita babiduuni. Biduuni kitegeeza omuntu atalina trace, yalemererwa okutracinga wa gy'ava. Kati Hasan ono olwazaalibwa n'ayongezebwako erinnya nti Al-Basri okusobola omudefayininga amangu nti ono ava Basra. Omwana ono wazaalibwa, maama yasigala agenda naye mu maka ga Ummu Salama oba maka g'Oweekitiibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, mutume ng'amaze okufa, ng'agenda naye n'akola emirimu gye egy'olunaku, olwamaliza nga nadda naye eka. Kigambibwa nti ng'engeri weeri enkola ey'Abawarabu era yali esinze okumanyibwa mu biseera ebyo ey'okuyonsanga abaana batali baana baabwe. Ne wano ewaffe mu ggwanga lyattu kyaliwo, naye tekyali waggulu nnyo ng'Abawarabu bwe baakikolanga ennyo. Abawarabu tebaayonsanga nnyo baana,
wabula nga balina abantu abalina institution namba ey'abantu abayonsa. Kigambibwa nti olumu maama wa Hassan al-Basri yabangako byakola oba wagenze okubaako nga wonaga agenze ku dduuka agenze kuleeta bineeno, omwana ono n'akaaba, maama waffe Umu Salama n'amusitula okumuwembejja obutakaaba. Kigambibwa mu byafaayo nti olumu maama waffe Umu Salama yayonsanga omwana ono ng'alinda maama we akomewo. Ekyo nno kifuula taabi ono okubanga wankizo ku bataabi abalala, olw'ensonga yalererwa mu nnyumba fi baiti nubuwa, mu nnyumba ey'obwannabbi. Ekyokubiri, maama waffe Umu Salama wabeera yamuyonsaako, kitegeeza nti omwana ono ayita mu kitaawe wa nnabbi, ayita mukyala wa nnabbi oba ayita maama waffe Umu Salama amuyita maama fi ridaa, mu kuyonka. Era ekyo kimutwala butereevu okuyita ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okumuyita taata. Olunaku lumu bagenda naye mu ddalasa ew'ekitiibwa Sayyidina Umar radiyallahu anhu. Eddalasa we yaggwa, Umu Salama ono n'akwata omwana ono yali omuto n'amuwa omuwala, abawala bano abato, abaana batannakula myaka 8 7, n'amuwa mwana munnoono n'amugamba nti kwata omwana ono omutwalire Khalifa al-Muslimun Sayyidina Umar, omugambe nti maama wabakkiriza Umu Salama yamuweereza amusabire ku dduwa. Ne bamuleetera omwana ono n'amusabira edduwa, n'agamba nti Allahumma faqihuhu fi ddin wa habbibuhu nnaas. Ayi Katonda nkusaba omwana ono omuwe eyirimu ekwatagana n'okumanya eddiini yo, yani Allah muwe okumanya eddiini yo. Ekyokubiri, wa habbibuhu nnaas. Ayi Katonda nkusaba omwana ono omufuule muganzi eri abantu, ng'obuganzi obwo buva gy'oli. Tubakubiriza abaana bammwe okuva kati mu dduwa ze mubeera mubasomera, mubasomera ennyo edduwa eyo Sayyidina Umar gye yasomera Hassan al-Basri. Ebeera ekyagaanye mu lulimi Oluwarabu, gisome mu lulimi olusinga okukwanguyira mwezi ennimi z'omanyi. Ugambe nti Ayi Katonda nkusaba omwana wange omuyigiriza eddiini yo, era nkusaba omufuule muganzi eri abantu. Lwaki obuganzi kikulu okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala? Abantu basobola okujja 5 nga bazze kusaba mulimu, era bonna ne bateekayo ne bakola interview, ne wabaawo abamu nga ebiwandiiko byabwe n'empapula zaabwe ez'okusoma ziri waggulu nnyo, naye ono akola interview apaasinga ono ayise ono tayise. Agamba nti omusajja ono muvubuka ono simanyi lwaki namwagadde, ebitabo bye si birungi nnyo okusinziira ku byabali naye ono gwe tuwadde. Wa habbibuhu nnaas. Ayi Katonda mufuule muganzi eri abaki, eri abantu bagenda okuweereza, kubanga mulimu ku bintu ebisinga obuzibu kwe kuweereza mu bantu ng'emitima gyabwe giri wala nnyo n'omutima nga bakwesamba, era birimu ebyo ebifudde obulamu bw'abantu okubanga bufuuse obulamu obuki, obulamu obukalubo. Wabula mu byonna abaana baffe aba umma, ababo abaffe n'ababaganda baffe abataliwo, kikulu nnyo okubasabira Allah jalla jalaaluhu abafuula abaana ab'omukisa. Waja'alahum mubarak, Allah fuula ezzadde lyange nga baana bamuki, baana bamukisa. Waliwo ebintu ebimu bye tusaba, netusaba bingi nnyo 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 nnyo,
naye ate nga eshariya eddiini yaffe yazingira byonna byosabye okumala awa namba nga yabizingira mu kigambo kimu bwe kiti allahumma ja'alahum mubarak allah nkusaba owe abaana bange omukisa naye osanga omuntu bafumbirwe bawase mbasajja nga bagagga nga si bagagga nnyo kuba bagagga ennyato olumu bajooga abaana baffe naye nga bagagga obugagga obumala ate nga basoma naye nga tebasoma nnyo kuba ate mungu ate abasoma ennyo byonna biri mu kigambo eki allah abaana bange bafuule nga baana bamuki bamukisa ow'omukisa yoyo atuuka okufumbirwa ekiseera ekisookerwako okufumbirirwamu n'afumbirwa mangu oba wekuba kuwasa n'awasaki nawasa mangu lwaki alina omuki alina omukisa ow'omukisa yoyo awasizza oba afumbiddwa gwafumbiddwa ng'ensi yonna temulabyemu kalungi era ng'eraba ng'omuntu owa bulijjo naye okwatagana kwe naye mugenda okulaba nga development n'enkulaakulana n'okuyitimuka ne success mu bulamu bwabwe buli lunaku kujja ow'omukisa yoyo afumbirwa gy'afumbiddwa ne bafuna okutegeeragana n'oyo gwafumbiddwa naye ng'ojula kusuubira nti baakuzibwa bonna beemanya nga bakyali bato buli omu baakuzibwa omuntu omu eyabakuza y'omu olw'enkwatagana n'okuba nti bafiitinga ebyo byonna allah abireeta olw'omuntu okumuwa omuki omukisa kyova olaba ezimu ku dduwa ezisinga obukulu mu ddiini yaffe yedduwa egamba nti barakallahu fikum saba allah kuwa omukisa by the way ekigambo ekyo kitegeeza nti nsaba allah akuwa omuki akuwa omukisa nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza nnyo buli woolaba omuntu ng'alina ekirungi kyatuuseeko mugambe nti barakallahu fikum era barakallahu fikum kitegeeza nsaba allah akuwa omukisa oli najja ng'awasizza nomuga nti barakallahu fikum kyova olaba era edduwa gye tusabira abafumbiriganiddwa ababiri ekigambo ekyo kyekisooka egamba etya barakallahu lakuma mwembiriri katonda abawa omukisa wa baraka alaikuma era tusaba allah abasseeko omukisa wa jamia bainakuma fi lkhairi era tusaba allah subhanahu wataala abagatte mubeere wamu mu bulungi nga temuli mu kuyombagana kusunaŋŋana kwetwala mu mbuga z'amateeka n'ebirala ebifaanaganako ng'ebyo kati edduwa eyo buyitirize nnyo okunyumizamu buli olaba omwana ng'alina kyakoze ekirungi tuli mu kiseera kati ekya holiday abaana batandise okuwummula abamu babawadde ebibuzo byabwe bye bakoze bakyabigatta ate balyoke babawe end of term reports mulyoke mukonfaminga position gyakutte naye nga yakakuwa empapula kwasomedde mugambe nti barakallahu fikum saba allah kuwa omukisa ekigambo ekyo toyinza kukiddingana buli lunaku buli kiseera eri abaana bo ne mutabaamu lunaku lw'olyogera kigambo ekyo mungu n'agamba nti nyanukudde abaana bo mbawadde omukisa lwaki omukisa ffenna gwe tunoonya mu nsi okumanya omukisa kinene omuntu abeerawo nga ebitabo teyabinnyonnyosa bulungi naye ati allah jalla jalaalu n'amusitula ng'akira abaamusingako mu kusoma barakallahu fikum saba allah kuwa omukisa ekigambo ekyo kiddinganenga nnyo ebiseera ebisinga era ekisinga obulungi naawe gwe bakigambye kwe kuddamu nti wafiikum barakallah naawe allah subhanahu wataala akuwa omukisa kati hasan albasari ono bwatyo yawangaala naye indeed allah jalla jalaaluhu oba oliawo yayanukula edduwa zaabo abaakulembera okumusabira allah subhanahu wataala n'amufuula emunyenye mu munyenye za umma eno ezitagenda kubaayo lunaku lwonna lwalyerabirwa olwayirimu gye yasomesa ummati muhammad
sallallahu alayhi wasallam. Agwa mu bantu abayitibwa batabi'i. Tabi'i kitegeeza omuntu eyalaba kubalaba ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ate era nakkiriza Nabbi sallallahu alayhi wasallam era naafa ng'ali mubakkiriza ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ekitegeeza nawangaala nga musiraamu era naava mu nsi nga musiraamu. Olw'empangala gye yawangaalanga erina enjawulo nnene nnyo ku baawangaala ebiseera ebyo, abantu baawalirizibwa okumubuuza ekibuuzo ekyavaamu emiganyulo emingi ennyo mpaka leero tukyagiganyulwamu. Yabuuzibwa nti ya imaamu, ma sirru zuhdak fi dduniya, kiki ekyakufuula okubanga edduniya wagikuumira, wagiteeka mu kifo kyayo ate n'ogikuumira? Ekiyitibwa zuhud, omuntu agamba nti oyo zahidu dduniya, si ye muntu aba yava ku nsi nga tanaaba, nga buli sawa aba asiwuse, buli sawa aba alina obusungu, bwayingira omuzikiti taguvaamu. Nedda ssebo, oyo si ye zahidi. Wabula zahidu kitegeeza omuntu eyetegereza edduniya eno ebe Allah jalla jalaaluhu byeyagitusomesaako n'omubaka sallallahu alaihi wasallam, n'akwata edduniya n'agiteeka mu kifo Allah jalla jalaaluhu kye yatukubiriza ogiteekamu, ate n'agikuumira awo nga teseeseetuka kuva mu kifo kyayo ate kgenda mu kitali kiki kifo kyayo. Yadamu n'agamba nti arbaata ashiya, ensonga meka? Ensonga nnya nze bwe nazitunuulira zanfuula okuteeka edduniya eno mu kifo kyayo nga sigiseeseetula yadde, yaani nga temmalaamu, nga tenkozesa nsobi. Bwe mba ngudde mu nsobi nyanguyiriza nnyo okudda eri Allah tabaraka wa taala, neneetonda gyali nenenya gyali olwenenya olw'obutaddira, kubanga edduniya teri wathi kukozesa ebyo by'otandikoze nakugwamu nsa. Yagamba nti mu nsonga zino ennya eyakulembera yagamba nti alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi, mazima nze namanya natunulira mu dduniya munene, nalabanga omugabo gwange ekyo Allah kye yampandiikako keetonye kagwake, teriyo ayinza kufuna mugabo gwange ne bwakola atya. Kyonna kyafunye ne walabanga afunye ekyange aba afunye kikye. N'agamba nti fatuma anna qalbi, nentebenkeza omutima gwange n'ebirowoozo byange mu kunoonya eriziki, kubanga buli kyange Allah alikikola atya? Alikimpa mu kifo n'ekiseera we yakimpandikira. Obwo bumu ku bugagga obw'ensibo, era Omwarabu aba aboogerako agamba nti wa khairul ghina alqanaa, n'obugagga obuli waggulu w'obugagga bwonna ye muntu okwekkusa n'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyamuwadde. Sayyidina Ali we yali annyonnyola definition y'ekigambo bukkiriza, yateekamu ekigambo ekigamba walqanaatu bilqalil, n'okumatira n'ekyo gwe kyolaba nti kitini, naye oyo eyakikuwandiikako nga kyekyali ekyomugaso mu kiseera we wakifunira, era kyali kingi nga kyekimala. Kubiriza nga nange sereseeyo okutebenkeza omutima gwo eri ekigambo byanfuna. Sayyidina Ali olunaku lumu yatambula n'ensolo ng'eriko kye bayita sado. Sado ke kantu kano ke batuulako ku nsolo, ekyandibadde ng'ekitebe ekiteekebwako nga olaba eŋŋamiya oba horse, waliwo ekintu kye batuuza ku mugongo gwayo kibanga ekibbo, naye yalina kasado nga endabika yaako yatya
nga ekifo wazze abantu baawo tabamanyi kimala kuleka bulesi nsolo eyo nga talina gwagikwasizza. Kwe kulaba omusajja yali ayimiridde okumpi n'omuzikiti, namuyita namugamba nti ngenda kusaala wano, ndi mu safaari, naye mbadde njagala kukulekera nsolo yange eno ogikuume, oginkuumire nsaale nkomewo, naye teeka nnyo eriiso kasadaaka akabeera ku mugongo, kubanga olumu ensolo zikasuula, olumu omuntu kyangu nnyo kasanga nga ensolo etambudde ti nekagwa omuntu n'akakwata n'akeetikka. Namugamba nti kale agenda okumala okusaala ng'ensolo weeri, naye nga gwe yakwasizza obuvunaanyizibwa bw'ogikuuma taliiwo, wabula ate ekyamumala enviiri ku mutwe nga waliwo omuntu omulala alina waayimiridde akutte essade eno, ekitebe ekyo kye batuulako ng'akirina mu ngalo, naye ng'akirina te muntu mulala. Okujja waali namubuuza gyebani tikale ekitebe ekyo okigyewa? Simanyi bakiyita mu Luganda naye abazungu bakiyita sado, kibeera ku mugongo gwa nsolo. Omuntu wajja bw'atyo okutuula abanga atudde mu kibbo nga kimuwa comfort ye. Namugamba nti nva kigula, namugamba nti nva kukigula. Amubuuza okiguze mmeka? Namugamba nti nkiguze dirhamu 5, kiguze dinaari 5. Anyonya omutwe. Omusajja nambuuza lwaki? Namugamba ndayira Allah, omusajja dirhamu 5 zatutte nga za haramu, abadde agenda zifuna nga za halaali, naye ye yeerondeddewo nti kanzitwale mu kkubo lya haramu. Bwe mbadde nva okusaala kutte mu nsawo nenzigyamu eddirhamu ezi, nenzaawula ne ku ssente zange nenziteeka wano kumpi, ng'omuntu ankuumidde essado yange eno ngenda muwayo eddirhamu meka? Kati kitegeeza nti yeerondeddewo riziki okugitwala mu haramu, naye ng'ekkubo lya halaali lyeribaddewo era mbadde ngenda kuzimuwa atambula koleki. Teriiyo riziki gy'oyinza kufuna kujjako nga Allah yagikuwandiikako, wabula riziki eyo n'ogifuna mu halaali oba haramu, ekyo kiri gy'oli. Gwe woyagala okugitwala mu haramu era Allah ajja gikuweera mu ki? Naye manya nti yennyini gy'otutte mu haramu Allah yagikuwandiikako nga ya halaali. Kati gwe yeesaliddewo nti kanjitwale mu ki? Kanjitwale mu makubo aga haramu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaasa ate atuwe n'okubitegeera, atuwe n'obugumiikiriza eri kigambo riziki, kubanga ffenna kitukanudde ebikya. Osanga omuntu ng'alwanirira emaali nga ya haramu, ayagala gitwalira mu haramu, nogasenga ogumiikirizaamu wandigifunye mu halaali, n'agamba nti nedda njagala mu haramu. Kati Hasan al-Basri agamba nti nze namanya mazima omugabo gwange Allah subhanahu wa ta'ala gwe yampa teri mulala ayinza kuguntwalako. Kati seetaaga kusika mugwa, tulina ebintu bye twalwanira nga tubyagala, ng'obyagala nnyo, naye olw'okugumiikiriza ne weeresa okubitwalira mu haramu, Allah subhanahu wa ta'ala n'abyetoolooza n'abikubeera mu mikono egya halaali. Kyova olaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti omuntu yenna man taraka shay'un min haram, omuntu yenna eyeeresa ekintu mu haramu, Mungu amusasulamu kukimwetoolooleza n'akikomyawo mu version endala, n'akifuna mu makubo aga halaali ate nga kirimu omukisa. Mu bigambo byaffe bino byonna n'onaategeeramu ekyo kyokka, Allah n'akuwa tawfiiki n'okinywererako nti buli kintu ky'olabanga ng'oyagala kifuna mu makubo ga haramu, bw'okyeresa ku lwa Katonda, Allah jalla jalaaluhu kyakusasulamu, akyetoolooza ne kikomawo gy'oli n'okifunira mu makubo nga ga halaali.
ebirwakuba nti Allah jalla jalaaluhu yatukolanga tuli beerabize n'ebingi bye tweresezzaako. Allah tusaba atwongere emitima egyeresa okusingira ddala eri ebyenfuna. Bingi bye tweresezza Allah subhanahu wa ta'ala n'abyetoolooza ne bikomawo gy'oli mu kkubo nga lya halaali ate nga birimu omukisa. Abantu babateresa amataka naye Mungu basaasidde n'aga nti ettaka eryo si lyange. Ne bukya ku makya nga nnyini ettaka eryo akusaba ebiwandiiko byalyo nti nsaba byange emitwale, n'okwata ekyakuteresebwa ky'obadde osinga okwagala era nga wekitunulako bw'oti n'omala okitwalira mu lukwesikwesi olaba nti oba omaze n'okiddiza nninkyo. nga Allah tabaraka taala byetugamba mu Qur'ani nti inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Mungu yatulagira okuzza eri ebitereso eri bannyini byo n'okikwata n'okiwaayo. Allah jalla jalaaluhu n'agenda nga yeetoolooza ne bukya ku makya abantu buli omu Allah jalla jalaaluhu yamukolanga alina ebintu ebizito ku mutima gwe. Kumenya Allah yakola eddunia, buli muntu Allah yamukolanga alina ekintu ekizito wanga kizito ku mutima gwe. Waliwo Allah bye yakola mu dunia muneeno ng'ekisinga obuzito mu bulamu bwe motoka. Nange nze kasafuna emmotoka gundi naye ng'emmotoka gundi gy'ayagala ogirina nga ne mu bintu by'olinako vali ey'enjawulo emmotoka eyo teriimu. Ne bukya ku makya nga yeesiimidde n'ajja gy'oli n'agamba agikamada, salaamu aleikum. Aleikum salaamu. Ettaka lino mbadde njagala dditunda naye ngenza olaba nga kya bulyaza amaanyi, walikuumira ebbanga ddene. Ettaka lino njagala ndikuwe ompeemu akaloola akali awo akapaakinga ke baawanika emigulu. Nomugwa oli siriasi noga nze kasita okampa n'ebiwandiiko obimanye nti biri straight, nze okampe. Nomugwa nti faddala, nakwata ettaka n'alikuwa navuga akaloole oba n'akatwalawe. Mungu yamanyi, naye nga akaloole k'obadde nako obadde otuuse ku leve egamba Mungu wampa omuntu nga wange ng'akagalira bwereere, nkakola ntya? Bigudde ku bantu bayitirivu, abantu abali e Bulaaya ne baweereza abantu ensimbi abali wano from scratch. Naga nti noonya ettaka nga ddungi, noonoonya ettaka tutandika okuzimbamu ennyumba nga nnungi, kola pulaani gy'okakasa nti nnungi, muntu n'agikola. Zimba naye zimba bulungi, kino ozimba kyaffe, nze ndi muganda wo. N'azimba, bw'amaliza okuzimba oli abadde gy'ali n'ajja olunaku lwazze bagulewo ennyumba eno. Ku mukolo gw'okugulawo ennyumba n'aga nti ono muganda wange ebbanga lye twawangaana, nayagala ye mukulembeze abeere bulungi, then nange ntandika okwekuŋŋaanya. Ebiwandiiko by'ennyumba eno n'ebisumuluzo na buli kimu ekiri ku ttaka lino kikye. Awo omuntu wakubira omulanga n'aga nti omutima omubi nga mubi nga neekuba enjawulo. Era omuntu ayogera ekigambo ky'obukafiira naga nti oli mubi, wandiŋŋambye eti ennyumba yange naye kati saateekamu seminti, eyo empagi togyesigama nanye ejja kugwira bwereero ndeetera ebizibu. N'omugamba nti senga weerese ekintu kya haraamu, laba Mungu wakyetoolozza okikuweera mu halaali, nga gwe kennyini weekuba ddaki, weekuba enjawulo. Tulina ebintu Allah jalla jalaalu byatuwadde mu nsi muneeno naye nga bibadde by'abantu balala okumala ekiseera. Noga nti senga wabikolako omutima omubi, noga Mungu aleetera ddwe ekizimbe kyakikube kigwe kive, senga kikuba abantu. Ne bukya ku makya ate nga nnyini kyagambye olinamu sente mmeka? Nina bwe ziti, zireete ekyo ekizimbe ekikuwadde. Noga Mungu wange, nze yayitanga wano nga ŋŋamba abazimba temuteekamu musenyu, temuteekamu seminti, awo temuteekamu mutirimbo ga 16 mwonoona, ne 8 ekolawo. Muteekewo 12 nga giri 2 nga mulinga abakola sirabu biimu. Ebyo nga wali musaale ne bukya ku makya nga
ekikuweereddwa gwe kennyini omanyi nti magi ate ono akikuwadde mutima mulungi gadde akakasa nti nagenda kiganyirwamu. Mirembe gy'abasalafu saliha baatukulembera, omusajja yagenda e Makka okukola hijja. Hijja ebeera kandanda, omusajja abeera ali mu hijja, omukandala ne gumugwako. Omukandala kigambo simanyi wagi kyava, naye mu Luganda kitegeeza pocket money omuntu gw'atambula naye ng'agenda e Makka. Sente bwe zimugwako n'abeerawo okuyalla, naye lumu abeera atambula n'alonda buno bunekiresi bw'abakyala, naye nekiresi gye yalonda nga ya bbeeyi, n'agikwata n'agiteeka mu nsawo, n'agamba Mungu oba onnyanukudde oba evudde mu ggulu oba buliri egireese. N'agenda mu batunda zaabu n'agiwaayo, ne bamubuuza ogitunda mmeka, n'agamba sigitunda naye njagala kutegeera valiri yaayo in case ndi wagitunda ntegeere bwe naagireeta ne sente ze munampa, njagala ndabe oba mugigula sente entuufu oba muli mukunjerega ngizeeyo. Bagenda okumubuulira essente gye bagigula nga sente empitirivu zibula kumukomyawo mu hijja eddako nga era mugagga, naga agireete n'agiza mu nsawo. Naye lumu baba batudde bakuŋŋaanidde, omusajja omwajja naga abaddu ba Mungu mumpulirizeeko abagenyi ba Allah. Kiki? Nasudde nekiresi, enekiresi eyo nagigulidde muwala wange, naye efaanana bweti ne bweti ne bweti ne bweti, waba waagirabyeko anywhere, nsaba agindeetere. Ono agenda ogijjayo waneeno gitunulako mutuufu ng'omusajja specifications zonna zagyogeddeko yeeyo. Shaitani ne Makka ebaayo, nemugamba togimuwa, alimba aleka yakulabye ng'ogironda oba ayagala kubba agezesa, yeetya mpaka yafunamu okutya Mungu, n'agikwata n'agiddiza nnyiniyo. Namugaye eno, namugaye yeeyo yennyini. Lwamala ogimukwasa n'amuwa edduwa, n'atambula n'agenda. Agamba Mungu ogezesa, mbadde mugagga muvundu, nzizeeyo mbwavu. Omusajja n'akwata gage. Kati omukulu ono engeri entanda gy'ali emuweddeko, oba mala emikolo gya hijja, yatandika safaari emuzaayowa ku butaka ewaabwe. N'abaako ekitundu we yatuuka nga wo n'agamba nti omuntu atambudde okuva ku booda e Gatuna, najja ng'atambula sente ya transport n'emugwerako ku bypass awo ekisaasi, naye ng'abadde agenda Mbale, distance ekyali mpanvu. Kwe kubuuza nti mu area waneeno omuzikiti oguli prominent oguliko abantu abangi wano, namugaa kwata eri ekkubo ogende straight, waliwo ekizimbe ojja okutuuka wali abasiraamu abangi. Najja ku kitundu kineeno, naye ng'ekimuleese kunoonya magezi ngeri gy'anaafunamu nsako enaamujja wano kumutuusa ewaabwe. N'atandika obuwangaalirako wano. Bw'amaliriza okusaala kye yakola, nadda ku mabbali wali eri n'ajjayo pulaani, n'atandika okukola ki? Okusoma. N'agamba nti Mungu baraka wagamba ziri mu kitabo kyo, naye nze gampedde. Abasoma Qur'ani, kyamaani w'omuzikiti ogwo n'amulaba, nambuuza ova oli waawa? Namugamba ndi w'Embale. Namugamba ng'obeera wala nnyo, ovaawa? Nva Makka. Wano okolawo ki? Namugamba nti nzize waneeno ndi mu lugendo, naye nkyakutuseewo oko bikyantabuseeko, kati nnoonya nsako enanzijja wano okuntuusaawa Embale. Kwe kumugamba nti nedda, njagala nkuwa omulimu otusomeseze ku baana baffe kuno, obaffe otulaba kusaala naye abasobola okusoma Qur'ani n'ogisomesa batini. Njagala osomese abaana baffe kuno Qur'ani okumala omwezi gumu, tukube sente bwe ziti. Bw'omaliriza esente ze tunaakuwa zijja kuba zikumala okutwala ewammwe gy'olaga,
n'okubaako by'onoogulira abantu mu kkubo naga ate nze nina omutawaana ng'atandika kusomesa baana ki Kulaani. Bw'amaliza obasomesa Kulaani ng'abasajja abakulu baamanya nti omwami ono tumwetaaga ku kyalo wankubadde abaana bano basomye omwezi mulamba naye kye banywezezza kiyinza okuba ekyomugaso ennyo senga omuntu ono atusigalamu n'ayongera okusomesa abaki abaana baneene. Ekyokubiri naffe abakulu twetaaga okuwawulwako abaana bano okuba nti bakuze ne batuuka emyaka gye balimu nga tebamanyi kusoma Kulaani lwa nsonga nti ffe bazadde baabwe tetumanyi kusoma ki. Abasajja abakulu batuula mu kafubo babuuza tusaze magezi ki omusajja ono okumuleka mu kifo kineeno nga takivuddeemu okumala ekiseera nga kiwanvu. Abasajja bakulu ne bagamba nti tulinayo kirala kye tuyinza kukola wabula tulwane tulabe nti omukulu oyo atuwasaamu omwana omuwala tumuwa omukazi bw'awasa agenda kuba afuuse mukoddomi waffe aba talina nnyo kinene kya nnyo kimuddusa misinde kudda waabwe. Ekirowoozo gwe bakipaasinga ne bamuyita ne bamubuuza nti oli mufumbu naga sinawasa oyagala okuwasa naga saagala bamubuuza lwaki naga embeera gye ndi buteryajja kumpa mukazi. Ekyokubiri neetaaga okuba n'omukazi nga nina omulimu omuggumivu okumulabirira naga nti tugenda kwongeza omusaala n'omukazi gwonaawasa tumulina. Nagamba alhamdulillah ne bamukwata ne bamuwa omukazi n'awasa. Yali akubira okuddayo okumala omwezi naga nti kaakati visa yange ngifudde open simanyidde lwe naagenda naye kati ndi haafu mutuuze wa ku kyanja kuno ne batandika okuwangaala naye. Omusajja ono anyumya omumanyi ono anyumya story n'agamba nti ngenda okutuuka eka maze okuwasa omukazi ng'omwana omuwala mulekwa gwempasizza agenda okuntunuulira nga nina ekintu kye ntaddeko amaaso sigajjaako. Kwe kumbuuza nti lwaki otunuulidde nnyo obulago bwange? Namugamba nti akantu ako koyambadde kali familia gye ndi. Namugamba kankubulira esitole y'akantu kano okakase nti tokamanyi. Namugamba nti nekiresi eno tutange eyagimpa tatange eyagimpa. Kitange yabeeranga mu kifo ekyesuuliridde waneeno tugambe nti kitaawe yali abeeranga olaba Nakwero oba Gayaza. Namugamba nti ffe tuli begayaza kitange we yava mu hijja kino kyekirabo kye yandeetera nga kya bbeeyi era yaŋŋamba nti Mungu ampe ekirabo kineeno kibeere ekirabo ky'onaayambala nga ofumbiddwa. Naga naye waayita ekiseera kitini Allah n'amujjirula ng'avudde mu hijja. Nagamba naye kyenyinza okubuulira ku nekiresi eno taata wange yannyumiza sitole yaayo nti bwe yamala ogigula obuwanana bw'ensimbi nga bali mu hijja yamugwako ne wajjayo omusajja eyali omuzira bwe yagiranga nti ebuze n'agimuddiza. Naye omuwala anyumya nti tatange okuva olunaku olwo abadde nga talina lunaku lwavunama wansi mu sujuudi okuggyako ng'asaba Allah tabaraka taala n'agamba nti ayi Katonda nkusaba omusajja eyazza nekiresi eno olw'okutya gw'obeera ofuula omwami wa muwala wange gwe ngulidde nekiresi eno. Omusajja n'amugamba nti eyo nekiresi nze yagironda era nze yagiwa kitaawe. Ng'omuwala anyumya ekintu ky'atalinaako kkulu yonna nga noono gwe banyumiza bamunyumiza ekintu ky'amanyi naye kyabadde talinaako kumanya nti omuntu yenna buli we yeeresa ekintu mu makubo aga haraamu Mungu akyetoolooza n'akimuleetera mu kkubo nga lya halaali ate nga kirimu omukisa. Okwejjukanya kwaffe kuno okwaleero ne bw'otajjaamu kigambo kirala kyonna Allah n'akunyweza n'ekigambo kimu n'okitegeerera n'okiteeka ne kifuuka kitundu mu bulamu bwo nti buli kintu kyonna ky'olabanga nga kizze mu kkubo nga lya haraamu
manya nti Allah subhanahu wa ta'ala akugezesa alabe osobola okugumiikirizaamu okwatiriramuko akikuwere mu makubo nga ga halaali oba oyagala kitwalira mu haramu nga temuli mukisa. Nkubiriza nga nange neekubiriza tusabe nnyo Allah tabaraka wa ta'ala atuwe emitima egyeresa ebitali byaffe ebiyise mu makubo agatali matuufu, tulindirire ebyo byennyini nga birimu omukisa Allah okubyetoolooza abireete gye tuli mu makubo nga ga halaali. Hasan al-Basri ekyokubiri yagamba nti alimtu anna amali la yaquuma biha siwaaya fashtaghaltu biha. Namanya mu ebyo ebyanfuula okuba nti edduniya nagiteeka mu kifo kyayo, namanya nti omulimu gwange omulungi teriiyo muntu ayinza gunkolera. Naga nti ekyo nakitegeera, nayanguyiriza okukola omulimu omulungi ekiseera kyagwo nga kituuse, oba ekiseera kyagwo ekicrossingawo ekiti nti kino kyekiseera ky'omulimu guno, kubanga sirina gwe nsuubira ajja kinkolera. Eswala ettaano zino ze tusaala, omuntu bw'amanya nti keetonnyeka gwake nze alina okwesaalira, kimutwala okulaba nga eswala agisaalira mu kiseera kyayo ekisooka, kubanga ne wanaagikeereya era yalina okugisaala. Okukola emirimu emirungi, omuntu buli wategeera nti ogwo omulimu gwange era guli mu nsingo yange, kimwanguyiza okulaba nga agukola with passion. Ekyokubiri, n'agukolera mu budde bwagwo, kubanga n'otaagukole teri ajja kugukolera. Buli mulimu omulungi gw'omanyi nti gugwo, lwana olabe nga gwennyini gw'ogukolera mu budde bwagwo. Togayaala, towangaala bulamu bw'abantu bagayaavu, nga buli kintu okyejjako, nga buli kintu okyesuula. Mu bintu ebiri mu buvunaanyizibwa bwaffe abazadde kwe kulabanga tuteekerateekera abakyala be tuwasizza n'abaana be tuzadde oba be tunaazaala okulwana okulaba nti Allah agenda okujja mu nsi ng'abantu abo olina w'obalesse, w'obasetolinze, w'obabeera. Obwo si buvunaanyizibwa bw'abaana bo ate kunoonya bye banaabeera. Kati ekyo bwe kibeera mu birowoozo byo ne mu mutima gwo ng'okikakasa nti buvunaanyizibwa bwange okulabanga abaana bange n'omukyala gwe mpasizza balinako we batuula awamanyiddwa, Allah subhanahu wa ta'ala akikuteeramu omukisa. Naye abantu abawangadde nga bawoza, nze kamperera abaana bwe mbagamba bakole nnyo bagende bankolerere banzimbire, omukazi naye atambula agende akoleyo tugatte. Kati nawulira alina poloti, kati poloti nze kanoonye ssente nze nzimbemu ennyumba yaffe. Gonna aga nti ebintu by'omukyala we biba bintu byo, eri hakki ye. Gwe kyewandiikeko obeere ng'okimanye nti obuvunaanyizibwa bw'okufuna ye tunaazimba omuzimbo gwamu buvunaanyizibwa bwange obujjuvu ewatali muntu mulala yenna gwe bukwatako, kubanga ekyo kitambulira mu mirimu emirungi. Okuweerera omwana buvunaanyizibwa bwe obujjuvu gwe taata. Bw'otegeera nti ogwo mulimu gwe omujjuvu, ojja kulaba nga tolina bw'ogenda kutawaanya mukyala kaleetayo okwo tugatte. Lwaki? Okimanye nti buvunaanyizibwa bwe. Era yonna gy'onaatwala omwana okusomera walina kubeera eyo gy'olinako gwe gy'olaba gy'olinako obusobozi, so si omukazi we tuneegatta naye gye tunaaba naye obusobozi. Si buvunaanyizibwa bwe okuweerera baana, buvunaanyizibwa bwe. Okuteeka ekyokulya ku mmeeza buvunaanyizibwa bwe omwami. Omukyala Mungu aba alina bwamuwadde imaani ey'enjawulo etatera kulabikalabika, n'abaako contribution gy'akoze ku kyokulya ky'ewaka, leka lufuula luyimba, leka gifuula mbeera ti luli eri wagula anti leero Lwakutaano. Nze nadde nsuubira Lwakutaano gwagula ennyama n'enkoko, nedda ssebo. Buvunaanyizibwa bwe. Kyo kyeyagamba nti alimtu, namanya anna rizqi, mazima omugabo gwange ku nsi tewali muntu ayinza mulala kugufuna okugyako nze.
nenteekamu amaanyi okulaba nti nkolera mu budde omulimu gwange. Kyova olaba omwanyi omu yabuuzibwa nti lwaki edduniya oli wala nnyo nayo? N'agamba nti edduniya nagitunuulira nga buli muntu alina mu mukwano gwe, nga bwe twabadde mu kuziika olunaku olw'eggulo mukadde waffe Allah musaasire. Yagamba nti buli muntu edduniya alina mu mukwano gwe. Yagamba naye ekyamala amaanyi kwe kubanga mukwano gw'ekiseera w'osinga omwetaagira ate akwesamba. Ne babuuza nti atya? N'agamba nti omuntu yeetaaga nnyo mukwano gw'olunaku lwasigala obwannamunigina mu nsi. N'agamba naye ekyanneewuunyisa ye mukwano gwe asinga ku dduniya. Olunaku lw'ova mu dduniya okulwana ng'alwanira ebitiiyo, akuyiweko okwo ku ttaka akakase nti tokyalabika oggwereddeyo. N'agamba wamala ekyo n'akuba mu ngalo n'agamba alhamdulillah, haji tumumaze. N'atambula n'akola ki? N'agenda n'agamba nti nakiraba ekyo fattakhadhu amalu salihi sadiqi, nafuula emirimu emirungi nga ye mukwano gwange ow'oku lusegere, kubanga kyekintu kyokka kyosigala nakyo mu kaseera ensi yonna ng'ekwabulidde. Kati abantu baffe Allah baatutte, Mungu abasaasire, mu bakadde baffe n'ab'eŋŋanda zaffe n'abawalimu baffe n'abasiraamu, min mashariki al-ardi ila magharibiha, ensi yabavaako dda, basigaza kintu kimu, mirimu mirungi. Babeera bagigayaalira maziga na biboobe, babanga bateekamu amaanyi okweyagala n'obuwanguzi kwe baliko. Wiiki eno ejjagenda otuggweera mu kwata eddako nga tuli kubafu balala. Tujja kuba ku balala nnyo, Mungu anabataleesewo mufu mulala yenna. Tujja kuba ku birala ab'emipiira ng'emipiira gy'abalinnye edda ku mitwe, abanoonya riziki nga riziki zibalinnye ku mitwe, abawogezi ba Formula 1 naye nga bye bibaliko, abagenzi twabavuddeko dda. Lwaki? Tulina essuubi nti abagenzi bateekateeka ebyo ebigenda okubabeesabeesa nga bali mu kabbuli nga gy'emirimu gyabwe emirungi. So togayaalirira mulimu mulungi, togayaalirira mirimu mirungi, kyogenda okusigala nakyo olunaku lw'enkyanga ensi yonna ekwabulidde. Ekyokusatu yagamba alimtu anna Allah muttali'u alayya, namanya nti Allah subhanahu wa ta'ala annondoola. Namanya nti Allah rabbul alamin antunuulidde buli step gye nteekinga bweti, buli wenzira. Namanya nti Allah subhanahu wa ta'ala ankolako follow up. Namanya nti Allah subhanahu wa ta'ala buli wenzira antunuulidde, antaddeko eriiso ejjoki. N'agamba nti fastahyaitu an yarani ala almaasi, natuuka ekiseera nenkwatibwa ensonyi Allah jalla jalaaluhu okuntunuulira ebbanga lyonna nga ndi mu kumulumbagana n'obwononefu. Bannange, ebintu bye tuba tusaba ennyo Allah subhanahu wa ta'ala atuwe ensonyi. Zennyini ezo ze zifuula taabi'uun okwogera ekigambo kye yagamba nti alimtu anna Allah muttali'u alayya, namanya nti Allah nondoola, Allah ndaba entambula yange n'ebikolwa byange. Yagamba nti ekiseera kyatuuka fastahyaitu, nenkwatibwa Allah ensonyi, nakwatibwa ensonyi ayarani ala almaasi, Mungu okundaba ekiro n'emisana, wiiki, mwezi, myezi, mwaka, myaka nga ndi mu kumulumbagana nga sikwatibwamu nsonyi. Ebintu byonna mu nsi bwe bibanga byakugenda, kale obirekanga ne bigenda, naye totuukanga ku mbeera abantu gye bagamba nti oyo takyalina nsonyi, tekikola. Lwaki? Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali ayogera ku muntu atuuse ku level nga talina nsonyi. Yagamba nti illam tastahi
illam tastahi bw'otuukanga mu mbeera ng'olina akatundu mu bitundu ebikola obulamu naye ng'akawaayiro ako tokyalina nsonyi mu kko. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti fasna ma shi'ta, buli kyonna kyowulira ng'oyagala kikola mu kawaayiro ako kikole, eshaliya ekutadde. Ffenna tuveeka tugende tunoonye riziki tutwalire abantu betuleseeka, naye mu kunoonya riziki bw'okakasanga nti tokyalina nsonyi muki mu riziki, mu kunoonya ssente, mu kunoonya kyakulya, mu kunoonya ebinaabeezaawo obulamu bwo n'obw'abantu b'ennyumba yo, nabbi akutadde agambye nti fasna ma shi'ta, buli kyoyagala kikole mu kunoonya ssente. Oba oyagala kutemula muntu, oba oyagala kulimba, oba oyagala kubba baŋŋanda zo, oba oyagala kubba basiraamu, oba oyagala kubba batali basiraamu, buli kyoyagala mu kunoonya ssente kikole. Oba oyagala yingira ssabo, oba oyagala kufuuwa mbindi, oba oyagala kunywa njaga, buli kyoyagala kola. Tolina ki? Tolina nsonyi. Bameka baganda baffe ensonyi, abaana ab'ensonyi Allah ng'abasukulumizaako alina wabatadde. Omuntu miskiini najja mu maaso go ng'alina kyaggulako, abatunda emmotoka n'abatunda amataka n'abatunda bye batunda ebirala. Omuntu najja n'agamba nti famire engezeeko ne maze ebbanga ddene emizigo ku ttaka lyo lino eno, njagala onguzeeko ettaka bwe liti, oba desimolo 10 oba mmeka, nakkaanya naawe sente meka, ojja kumbe $3.5 million, gwe mutwalo nga gumu ogwa $1. $3.5 million, nakubuuza nti olinako mmeka? Naga wallahi kyamazima nina $10 million. Njagala onnyamba okola otya? Naye ng'akugamba omumanyi n'enfunayo gikola otya? Ogimanyi. Nakkiriza nti nja kukola ntya? Nja kuwa ssente zino mpaka we zinaggwaayo. N'okwata emiliyoni z'emmeka? 10. Olumu nga temulina ne muwandiise, naye ng'omujulizi wakati wammwe yani ya Allah subhanahu wa ta'ala, ng'ettaka aligulidde mu kiseera nga terinaba kubeera na bbugumu lineene ery'abaguzi. Abaguzi ne batandika okujja, omaze okuopeninga boundaries, ng'omulaze ne paati gy'onaamuwa nja kuwa mu eri eno, bajja kusimba obuyinja. Nadda eka n'ategeeza omukyala nti eby'ettaka tubimaze, ti Haji gundi atumaze, tuguze tumwaddeko $10 million, naye gwe ky'oba okola kanya kimu kusaba Allah atuwe obusobozi, tulikole tutya? N'akuba ewaabwe mu kyalo, nnyina aba akyaliwo, omu ku bazadde bo baba ombiriri, n'abategeeza maama mwebale kusaba. Ki mwana wange? Alhamdulillah. Mwana wange kiki? Tuguze ettaka, tufunyewo akaki epoloti. Mungu ng'atuwadde, ogifunyewa nti mu kifo bwe kiti. Haji gundi w'omulabangako maama omutwebalizanga, mutabani wa atuguzizza ettaka. Miskini n'atandika okwekuŋŋaanya ng'anoonya akasente, n'abagula ettaka ne batandika okujja abayitirivu, n'otandika okutunda. Eyali alisuubira nti ojja ttundira $40 million, ogenda okulaba abaguzi abasoose ettaka balipaazizza lingidde 5. Nogana nditunda 6 ne baligula. Poloti ezisembayo n'ozitunda 7. Kuba ebyo si binene eri Allah. Ogenda okulaba ng'ono gwe waguza 3 mu 5 ate ng'akuwaddeko 5, akuwaddeko 10, omanja 25, loosi nnene. Allah okumanya yakola shaitani n'ekulaga nti ezo ssente woozifiirwa ogenze kwavuwala. Oyingidde mbaavu, ate si baavu bokka, oyingidde mbatategeera. Odda otya ku busajja tobumanyi, ayinza n'okuba atuulidde ssente mb'olinde gy'otamanyi naja ssente ja diwaali zikuweera.
ekiyitibwa obulyazaamaanya butamuddiza ssente ze mwawandiikawa gwe kwata miliyoni ze 10 ezikole ki kubanga oli aji omugambe kyonaamugamba guza omusajja ettaka musajja naye shaitani nemulinya ku mutwe naga haji mbadde ngula 7 nyongeddemu 5 wano njagaddewo nnyo njagala ngaziwe eno poloti gyongozizza kye ngaziwe nfuna olujja nofunamu imaani enfuna omuga sijja kuguza aga haji oba tonguza kati eno poloti sigenda jigula kuba nze njagala ettaka nga ddene ensonyi neziku nonaaba ensonyi n'omugamba mpa ssente ozikwata n'ozimuwa n'anoonya misikini eyamuwa 10 namugamba mbadde nze kuwa ssente zo Allah atutaasa byonna Allah atugezese ne byatugezesezza nabye tusaba Allah atutaasa naye Mungu tumusaba aleme tugezesa na kugwamu nsonyi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi emu yali ayogera ku muntu atalina nsonyi yagamba omuntu atalina nsonyi la khaira lahu taliimu kalungi kuba buli kintu asobola okikola n'akwata essente ya misikini n'agimukola atya n'agimuddiza namuga haji kiki badde nagula haji kanoonye essente taata anze mbadde simanyi nti wagula ttaka lyaggwawo nze lyonna nalitunda mweyi walwayo ate lyali lya bbeeyi lyalinnya ebbeeyi kankubire nja kukubira abantu bankubira salaamu aleikum mugavana tusobola tusasi kyova olaba abantu abasinga bali ku duniya kuno nga bagagga maaso g'abantu n'ababalaba naye nga mu magulu 7 ku harusi ya Mungu bali mu banaku abankuseere abawunya n'obwavu nga wakuyitako obwavu buwunya. Hasan al-Basri yagamba nti fastahiyaitu an yarani ala al-maasi bwe nalaba nti buli kyenkola Mungu andaba nakwatibwamu ensonyi. Mu bintu bye tutakwatibwa nsonyi mu byo olunaku olwaleero kwe kunoonya riziki. Abantu batunze amataka agatali gaabwe, abantu batunze empewo, abantu batwazizza ab'eŋŋanda zaabwe ne baganda baabwe mu nsonda ez'enjawulo ne basibira mu makomera babasibe basobole okubba amataka gaabwe. Abantu bakutte baganda baabwe basiramu bannaabwe ne babateekako emisango gye bataddeko ne bateekamu n'ensimbi babasibe naye ng'ekimusibizza mukazi ono amusibisizza gw'ayagala okwendako ng'oli wanaabeerawo kijaba kizibu naga wanaaviirayo insha Allah nja kuba muzaddemu abalongo mugamba ono eggulu erigenda okumutaasa n'okumubika obusungu bwa Mungu obutamugwira ligenda kuvaawo. Bw'otuukanga ekiseera nga tokyalina nsonyi mu bintu by'abakyala bwetegeera nti nabbi akutadde kubanga yagamba nti fasna ma shiita buli kyoyagala kola otya kola. Ate Allah jalla jalaalu yakola amazambi omuntu ezambi waba alitandika asooka lyekwekerera neyekweka nga alikola kiro oba abantu tebakola ki naye zambi okumanya Allah tumusaba atutaasa amazambi omuntu atuuka ekiseera n'alikola kyere ng'ensi yonna ekola eti ensi yonna eraba olwo anaabye eki anaabye ensonyi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaasa tokkirizanga ensonda yonna mu nsonda zo ezikola obulamu n'oggwamu ensonyi mu kasekishoni ako mu katundu ako n'oggwamu ensonyi. Toweebuukanga ensonyi olw'ebyenfuna oba oweebuuse bubi nnyo. Ate Allah yali ayogera ku bafaanana we batyo yatulaga nti enkomerero yaabwe ebeera ya buwemu n'okukakkanyizibwa n'obuswavu ne kabbuli zaabwe ne zituukibwako abataabamanya naye n'omuntu omutambuze n'atunulira kabbuli naga nti kabbuli yeerabika mpewufu nnyo nyini yagirimu
alabika Mungu yamuweebula mu nsi muno nadda ne mu kifo ekirala. Tunoonye riziki naye nga tuginoonyeza mu makubo Allah subhanahu wa ta'ala ge yatukkiriza. Riziki tuginoonya ekiro n'emisana naye ng'olina boundary line you're drawing anoga nti wano sisukkawo, ekitali kyange si kyange. Sijja kutemerera gundi na kumuttirira kulaba nti nze nfuna, kubanga kye nnaaba nfunye kya haramu. Ekyokubiri, ensi ffenna tumazeewo ey'abakyala bako line gy'o drawing anoga nti awo sijja kutuukawo. Lwaki? Bwe naabeera seekomyeko nja kuyingira mu kawaayiro k'abantu abakakasiddwako nti oyo ku nsonga ezikwatagana n'abakyala talina ki? Talina nsonga. Okumanya Allah tutaase, omuntu atuuka ekiseera omuntu n'akuza ku mabbali n'agamba nti omusajja oyo munywanyiwo naye mwewaze nnyo amakaago, atabudde amaka g'abantu bangi nnyo, n'azaala ne mu baka abasajja nga gy'azadde babadde mikwano gye. Nabbi yagamba nti illam tastahi fasna' ma shi'ta. Gwe wozuulanga nti tolina ki? Buli kyoyagala kikole. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tutaase. Kati ekyo Hassan al-Basri yagamba nti nze namanya Allah nondoola naye nakwatibwa ensonyi Allah subhanahu wa ta'ala okuntunuulira nga ndi mu bwonoonefu, nakwatibwa Allah jalla jalaaluhu ensonyi. Kisembayo ekyokuna yagamba alimtu namanya anna al-mauta yantadirani, mazima okufa kunninze. Fa azadati zadi liliqa'i Allahi azza wa jalla, nentandika okusiba entanda ey'okusisinkana omutonzi wange Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange, mu bifo ebirimu ebyokuyiga ebiri okumpi ennyo naffe ebitukakasa nti okufa sifa abakulinze wabula kutulinze Allah we yakutuwandiikirako, kyekitundu kino mwe tuli. Tulina muganda waffe Mulamanzaani yatujjulukako nga musaasire, yali naffe waneeno muswale y'ekiro n'abeera mu talawiya n'alira waneeno eddaaku bwatwalimbira ebyensusuuba mu ashara al-awaakhiri fi Ramadan, n'asaalira wano fajiri, n'asaala rak'atayn al-fajiri, raaka ebbiri ezisooka eza fajiri. Olwamala n'asaala fajiri, olwamaliza n'akwata epiki agenda anoonye riziki eya halaali, aleme kusabiriza na kubba, abeera ali mu kkubo. Wennyini awo Allah jalla jalaaluhu yawandiika ekiseera kye n'ekifo kye Allah kye yamuwandiikako, n'amukoowoola n'ayanukula. Ekyo tekitumala omuntu okutegeera nti buli muntu waali wootudde kati ne wooli, buli omu waali mu mbeera gy'aliyo, ebimutwala eri Allah, ebimuzza eri Allah biyitirivu. Oyo bw'atyo Allah yamutwala. Mukadde waffe Allah jalla jalaaluhu yamujjirudde ng'ali katebe bw'atyo, talina yadde amusindika, si katebe nti kabadde kawanvu nnyo kali waggulu, si nti nno yabadde awuuba amagulu bw'ati abaagawuuba n'agwa, wabula ng'atudde comfortably mu kifo nga n'omwana omuto bwe baba bamutuuzizzaawo n'asirituka n'agwa, ayinza obutafuna buvune bumwetaaza kgenda mu ddwaliro, naye ng'akatebe katuddeko ke katebe Allah subhanahu wa ta'ala ke yamuwandiikako akasembayo. Era bwe yavudde katebe ako n'agwa wansi ne bamwanawunsinga deeti nti gundi asisinkanyani Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova olaba omanyi omu yabuuza munne nti kama adada alaika, olina emyaka emeka? Nambulira emyaka gy'alina, namugamba nti emyaka gy'olina ogimaze ng'otambuludde eri Allah subhanahu wa ta'ala, tuish an tablu, obulako kati ni okutuuka. Namugamba nti kikyo nnaamira ku buwangazi bw'empangadde kubanga nnyinza okuba seenywesezza kimala. Yamugamba nti longoosa ekisigaddeyo mu buwangazi wa Allah kusonyiwa ebyakulembera n'ebyesembayo. Bw'onoobeera tolongoosezza ajja kuvunaana Allah subhanahu wa ta'ala byewakulembeza n'ebyo by'olisembyayo. Obuwangazi bwe tubuwangadde tutambula tudde eri Allah.
tumanye nti essaawa yonna tugenda kutuuka mu maaso ge era tugenda kuyimirizibwa mu maaso ge. Aya mu aya ezisinga obukulu era obunene mu Qur'an, era ye aya yasembayo okukka mu Qur'an. Abamanyi bonna gye beegattako nti lino ly'etteeka lya Katonda eryasembayo okukka mu kitabo ekitukuvu ekya Qur'an. Allah jalla jalaaluhu ng'atugamba nti wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Mukuŋŋaanye be mukuŋŋaanya, muwase, mukole ekiro n'emisana, muzimbe, mukuŋŋaanye, mugende ku mikolo, mugende mu jjama, buli omu akole kyakola. Wabula wattaqu yawma, mweteekereteekera olunaku, turja'una fihi ila Allah, lwe mugenda okuddizibwayo mu maaso ga Katonda, lwe mugenda okuyimirizibwa mu maaso ga Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Oluvannyuma buli muntu atandike okusasulwa ebyo bye yatakabanira mu dduniya nga tewali ali azaamanyise. Ebyo biri ku bawalimu n'abatali, ebyo biri ku buli mutonde yenna, kubanga buli mutonde akakasa nti waliwo olunaku lwe ngenda okuddizibwa eri Allah, nyimirizibwe mu maaso ge, ntandika okubuuzibwa okuva we natandikira okutegeera eddiini eno mpaka wenfulumidde mu bulamu bw'edduniya. Eryo etteeka Allah lye yasiima okusembayo okufundikira nalyo ebigambo bye. Nawe ndikusibirira, lowoozaako ku lunaku lw'ogenda okuddizibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Lowoozaako ku lunaku lw'obugenda okuwungeera nga ebuwungedde kati nga ku nsi toliiko. Lowoozaako ku lunaku lw'obugenda okuziba nga ebuzibye nga oli mu kabbuli. Allah yalina ensonga, asraari yalina ekyama kinene, okubanga Allah jalla jalaaluhu teyatufuulanga omuntu okufa abula bubuzi. Twandibuze nga bwe ndi wano mu maaso gammwe, mugenda olaba temukyandaba, ne mukebera wansi w'emmeeza eno siriiyo. Omulangirizi omwangu n'agamba nti Allah amututte, Allah amututte, azzeeyo gye yava eri Allah subhanahu wa ta'ala. Tekyanditujjiddenga nnyo nakutujjirayo kifaananyi kya muntu kusinkanamu, naye Allah jalla jalaalu yakitufuulira nti omuntu owangaala naye ng'ayogera, atunula, alya, anywa, mutegeeragana. Allah subhanahu wa ta'ala ekiseera kyemuwandiikako ne kituuka, n'amugyamu amaanyi ago, switch eyo n'agiggyako, powers ezo ku buli kiyungo kyonna n'azeddiza, n'azikuggyamu. Abadde asobola okutuula wooti n'oyiika omulundi gumu n'ogwa wansi. Abadde ku buliri nga ssa, ogenda okulaba nga ekifuba kinene ekibadde kissa wansi ne waggulu, ogenda okukwata ku muntu ng'entunnunsi ziweddemu. Omutima ogubadde gukuba nga oteekako okutuba otyo, owulira nti heartbeats z'omuntu oziwulira, ogenda owulira nga Allah subhanahu wa ta'ala aguzikizza, tegukyali mu kakuba. Ne mumunyenyanyenya ku muntu muti, ne mukanula ku maaso, ne muwulira mu mumwa guno oba mulimu ekivaamu, ne munyiganyiga ku mutima, ekifuba kino munyige mulabe nti omutima ogubeera nga gusirise, tuguyambeko, tugukange, guddemu, gufunemu akateetera gukube nga tekyali, mpaka omuntu wajja n'ayogera ekigambo ekirungi ekiri mu buli lulimi lwonna, nga bwe batyo bakikozesa, n'Abawarabu bwe batyo bakyogera, ne bagamba nti Allah amututte. Naye nga gwe mugamba nti amututte ate waali wano, yenna buli kantu akamubaddeko before condition eno gy'alimu akalina. Allah amukoze atya? Amututte. Allah ni gwatutte yoyo awangadde ku nsi ng'alongoosa, ng'alumbagana Allah, oyo gwatutte gwagenda okubuuza akana n'akataano. Guno gubadde mubiri
ogumuyambako okutuuka wano na wali naye omwoyo Allah agukoze atya agutudde. Bakubiriza nga nange nekubiriza tulowooze nnyo ku lunaku obugenda okuwungeera nga tetuliiwo, nga n'ebitumazeemu ensa n'ensonyi byonna tubirese, naye nga mu bye tulese ebisinga bya haramu, ebimu bya bukuusa, ebimu bya bubbi, ebimu byakugwamu nsonyi. Omuntu yamala kanuka maaso naggwamu ensonyi n'alyoka afuna ate byalese ku duniya, nga ne babirekedde tali shuwa oba banaabisigaza nga binaaba bya mugaso gyali. Ebyo bw'obitegeera ogenda osengejja by'olina essaawa eno nga tonnayongerako by'olina noga nti buli kiri mu byange nga si kyange kidde eri nnyini kyo. Lwaki? Lugenda ku kyolunaku nga nina okiddiza nnyini kyo naye ate nga sikyasobola kimuddiza paka tulimirizibwa naye mu maaso ga Allah ng'abanja naye nga sobola musasula. Kyova olaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti senga omuntu afiira mu lutawo lw'eddiini Allah n'amujjulula, wamala omujjulula Allah ate n'amuddiza obulamu, n'addamu n'agenda mu lutawo lw'eddiini n'afiiramu, Allah n'addamu n'amuddiza obulamu, n'afa omulundi ogw'okumeka ogwokusatu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti tasobola kugibwako buli azaamaanya bwe yakola. Kufiira mu lutawo lw'eddiini emirundi esatu ekitasoboka, kuba omuntu afa olufa lutya tekimuggisaako buli azaamaanya bwakoze eri baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Alina okuyimirizibwa mu maaso ga Allah n'abantu abamu banja abakola atya abasasule. Bw'oba walabyeko ku muntu afudde ovulate manya nti naawe bw'otyo ogenda okukola otya okufaanana. Bw'oba watunuddeko mu kabbuli y'omuntu nga basima oba bamaze ogisima tubulayo eddakiika 15 basaalire tuziike n'ogitunulamu bw'oti manya nti eyo wafunye ku mukisa ogulaba ku yo, kubanga eyo oyinza obutagikola otya, oyinza obutagiraba. Mu bintu bye weetaaga okusootinga nga tonnaba kusinkana kabbuli yo, abantu bawe hakki zaabwe. Kwata abantu bawe eki ng'okyalina omuki obusobozi obuzibawa bujja ku kyolunaku nga tokyasobola kuzibawa naye ng'ojja zibawa. Olimba ojja kuzikola otya? Keetonye kakukole gutya kagwake ng'omuntu ojja kumuwa haki ye. Omuntu ne wazimba mu Uganda emizikiti 100 nga gifaanana Gaddafi Mosque oba emizikiti 100 ng'alina haki y'omuntu gy'alina, emizikiti 1000 tezisobola kukavalinga haki ya muntu gye yatwala mu buli azaamaanyi. Era olutuuka mu maaso ga Allah ng'amulako emirimu gye mingi ennyo n'obulungi obugirimu nga gimumala okuyingira ejjana. Allah mugambye nti naye oyo alina byabanja weesootinge naye mumaligana naye ojje oyitewo. Kyova Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera ku banaku b'edduniya n'akhira yagamba nti beebo abagenda okujja mu maaso ga Katonda nga baalina ebirungi ebitagambika mu bungi bwabyo, ne bagenda kujja mu maaso ga Allah nga kad zalama hadha, bali azaamaanyi, kad akala maala hadha, yali azaamaanyi mali y'omuntu. Abali waneeno nga muli ba developer, ba investor, abaguzi b'amataka, abatunzi baago, ab'ebizimbe n'ebisigadde, mwegendereze nnyo mu kaseera ng'olina ky'otunda ne ky'ogula. Akaseera ako ke kafuula ky'ogula oba ky'otunda okubeeramu omukisa oba Allah ogujjamu. Temulya haki z'abantu. Oba walagaanye n'abantu abakuyunze ku muguzi kwatunda bwe bayita ababulooka, nga walagaanye nabo nti ngenda kubawa emiliyoni 10, watabaawo kikyuse
kwebyo bye mwalaganyeeko yadde shaitani ezze ku mutwe gwo negamba nti sente obawazaaki bataddemu ki almuslimuna ala shurutihim abasiraamu tukuuma endagaano zaffe walaganye nabe miliyoni 10 obawo 8 bakubanje miliyoni ezi keetonye kagwake ojja zisasula okujjako ng'ozikutte n'ozikola otya salaamu alaikum mu shariya tulina kaida egamba nti almuslimuna ala shurutihim abasiraamu batambulira ku bulombolombo bwe beeteereddemu ebbanga lye bamala nga akalombolombo ke bataddewo tekaawukana naki na shariya senga oba olina kyogenda okugula kyotamanyi gye kiri omuntu najja mu maaso go n'akugamba nti nina omuntu atunda ettaka bwe riti naye omukutuusaako kubanga naawe ogenda mu busuubuzi bwogenda okukola ki wano mumpulirize njagala ompe miliyoni 10 senga ettaka eryo ligula alitunda miliyoni 3 naye nze nga mumanyi n'emitawaana gy'alina senga ofuna emiliyoni 280 nga za kashi ajja ddikuwa titukanyiza ntwalaayo ng'atuuka kuki ku ttaka nga mayina nsona amututteeyo abadde talina wajja ddikola atya era ng'akola kyennyini kyamugambye nti lyammeka lya 320 nsasula 280 kashi nti haji zireete ng'ozikwata ng'ozikola otya nga temuddamu keetonye kagwake olina okusasula eyakuleese ku ttaka eryo emiliyoni 10 bw'otazisasula banaakuzinga mu ssando ojja zisasula ne bw'oba bakuyita ne bw'ozimba emizikiti omutwalo gumu n'ekitundu e Makka nga ne haramu gwagizimbye olina osasula emiliyoni 10 omusajja ono zaakubanja kino nakyo kitegeere akubanja ne waaba si musiraamu olina omusasula bw'otamusasulira wano oba naamala okuteeka mu ssanda olina omusasula eyo riziki ekyo kiyitibwa riziki kyovula Hasan al-Basri ebigambo bino bibiri byaliranigana ekisooka yagamba nti alimtu anna riziki la yaakhudhuhu ghairi fatma'anna qalbi namanya nti ekyange kyekyange sijja kugatta kitali kyange mu byange natebenkeza omutima gwange oba nfunye ekitini oba kifaananye kitya naye nkakasa sigatta kitali kyange mu byange kyeyasembyayo yagamba nti alimtu anna almauta yantadhirani nze namanya nti okufa kunninze riziki tejja kummalamu nabakyala nakufaakuza mukagundi bakusanze wagundi ogeze wagundi ozadde mukagundi yagamba nti namanya nti okufa tekuli wala Mungu ajja kuntwala bujja kukya ku makya nsirise nga sikyavaamu kigambo yagamba nti fa azadat zadi lilqa'i llahi azza wa jalla natandika okusiba entande gye ŋŋenda okusinkana nayo Allah subhanahu wa ta'ala naye nakwatibwa ensonyi okusumulula entanda yange ng'erimu ebitajjansa mu ebyo ebitajjansa ebitumazeewo leero abaawano n'abatali baawano okunoonya ebyenfuna n'abakyala Allah gw'asaasidde n'ataweebuuka n'atawemuka mu ebyo bibiri yeesiimye era alimu abo Allah gw'ataddeko okusaasirako okw'enjawulo abali wano nga mulina haki z'abantu muzibawe oba tozibawadde leero ojja zibawa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu hadith al-Quds yagamba nti bi'izzati wa jalali ndayira ekitiibwa kyange n'obugulumivu bwange nze Allah agamba nti la ansurannaka walau ba'da hin nja kuyingira mu nsonga z'omuntu alyazaamaanyiziddwa musiraamu oba si musiraamu yagamba nti walau ba'da hin newaliyita emyaka emeka olunaku lujja kujja nnimirire mu nsonga z'omuntu eyali azaamaanyizibwa mpaka eyali azaamaanyizibwa waalikakasa mu mutima gwe
awatali kubuusabuusa nti Mungu onsasudde, Mungu wewandiisa weekakasaako okuba ow'amazima n'okulwaniriro alyazaamaanyiziddwa, Mungu nsiimye onsasudde. Naye kusuubira abantu betulimirira nabo mu maaso ga Allah alimatira ddi okugamba nti Mungu nsasuddwa. Bannange tulwane tulabe nti tuli bagagga ab'ensi n'enkomerero. Omugagga w'ensi ye muntu eyeekuumye newookodowala n'ofaanana otya, naye ne weekuuma okulaba nti mu bibyo temuli haki z'abantu. Abantu mubawe haki zaabwe, muwa abantu haki zaabwe. Tetugenda kubasobola ku duniya, tetuyinza kubasobola ku akhira. Ate bajja kusasulwa okujjako nga gwe naye akawaayiro konna k'omanyi nti Allah yeekyusa alimba. Abantu balina okusasulwa haki zaabwe. Kyolina nga si kikyo kyagundi muwe, kyolaba nga tokyasobola kimuwa olw'embeera, muyite mutuule ku mmeeza aveemu ekigambo ekigamba nti nkusonyi. Abantu mbawe haki zaabwe. Ekigambo kino ntera okikoonako. Abantu babeera bababanja, akubanja emiliyoni 15 n'otegeera nti yafiiriddwa, mukazi ali lubuto agenda kuzaala, ali mbizibu, ali ku okisigeni, n'ojja waali n'omugamba njagala kukusuubula omanja 15 nkuwe miliyoni 5 okiveemu. Naye ng'eddobo lyaliko alina kukkiriza, naye nga kkiririza mu buli azaamaanyi nagazimpe n'omuwa 5 n'oddayo ng'okuba mu ngalo n'oyo mu mazzi 10 ojja ddisasula, kubanga agenda kujja mu maaso ga Allah agambe nti Mungu oyo yannyigiriza, era naye kye yakola yakimanya nti yannyigiriza, n'embeera gye nalimu akimanyi nti yannyigiriza. Sakkiriza 5 lwa kweyagalira, naye lwa buli azaamaanyi abo bwe mmanyi, ne5 esandizikiriza zonna yandizitutte. Mungu agambe sasule 10, naye nga10 lyeetaaga oyinza okusasulamu iswala nga za myaka 10 ate ng'osasula ntuufu zokka ezitali ntuufu Mungu n'azizza ebbali. Kyekyo nabbi kyagamba nti omwavu lunkupe w'edduniya eno n'akhira yagenda okujja mu maaso ga Allah nga qad zalama hadha. Nabbi yasoosa buli azaamaanya nga yali azaamaanya gundi. Basaba ne babuuza nti atya nga ate yalina emirimu emirungi mingi. Nabbi n'agamba nti olw'ensonga omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumuggyako ebirungi ng'abiwa abamubanja paka ekiseera bwe kirituuka nga tasigazza kalungi konna. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase, atuyambeko mu kusasula amabanja, atutaase obulyazaamaanya n'okulyazaamanyisibwa. Tumwegayirira nnyo Allah kussa emitima gyaffe. Tusaba Allah jalla jalaaluhu amatize emitima gyaffe n'ebyo byatuwadde. Allahumma qanni'na bima razaqtana, Mungu tumatize n'ebyo by'otuwadde. Wabarikna fiha, Mungu bituteeremu omukisa. Tusaba Allah jalla jalaaluhu atuyambeko okuzzaayo haki z'abantu ze tulina. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ajjukize emitima gyaffe n'emyoyo gyaffe haki z'abantu ze tulina ze twatwala mu bulyazaamaanya, tuzibaddize ekiseera ekizibu nga tekinnatutuukako. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asaasire abaana baffe. Tusaba Allah jalla jalaaluhu atukumire bakadde baffe abalamu, abawo obulamu obulungi n'enkomeero ennungi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusaasire bakadde baffe abaagenda. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ageziye kabbuli zaabwe. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bateeremu nnuuru ekitangaala eky'olubeerera. Tumusaba Allah jalla jalaaluhu atugaggawaze n'amazima ku nnimi zaffe ne mu bikolwa byaffe, atutaase obukuusa n'obukumpanya n'obulimba. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe enkomeero nga nnungi, aleme kutuswaza ku nsi n'enkomeero n'ezzadde lyaffe. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.